Abana ensanyisa okubalaba n'olunaku olwaleero abangoberedde ebbanga eddene bwe lityo abapya abakatuzuula nammwe mwebale Katonda finally abalaze ekkubo omwaka gugenderedde tutuuse wakati era tugendera ddala mu kaseera katono omwaka gujja kuggwako ate tutandika omwaka omulala emyaka bwe gito bwe gidduka mutunaabeerawo nga tafaanana myaka gye nga naye tagiwulira gye ntambulira abantu abamu baŋŋamba bagenda nina emyaka 5 naye sigiwulira nina emyaka 6 naye mpulira nga 8 nina emyaka 4 naye sigiwulira waliwo ababiri nga beeyisanga be 16 kale olumu ensi bwetyo bwetambula ate ddala ennaku zino mwebale kugoberera mwebale kusubscribinga to this channel mwebale kukomentinga abakomentinga mwebale eddala mwongera okutuzibula amaaso n'otulaga egye tulina okugenda ate ne mmulisa ne torch gye tuvudde mulayikinze videos zaffe mweyongeredde eddala mwongere okusharinga video zino zitambulye eddala zituuke ku abo abantu abeetaaga ate okugulwa amaaso waliwo omuntu abeereyo nga lyali agadde okulira ebigambo ebimugattako naye ng'anoonyeza buli wamu abuliddwa nga mu nsaali mwogwo yekka kale ensi bwe zito bwe zikula kwebeereramu gwe amanya ate n'otegeeza omulala atamanyi n'oyo gw'otegeezezza ate n'abaako omuntu omulala gwanoonya n'amuzibula amaaso amanya bagenda nga bulijjo ate nzize twongere ate okuwayamu naawe oba oli awo buli olwo ate naawe n'ozuula amazima n'okyukira ddala kisoboka ebigambo bye byakikyusa ate naffe twasalawo tubigamba abalala kubeera tukimanyi nti bwe tutabiveeko ne twogera entakeera wajja kubaawo omuntu omulala akyuka afune ate obulamu obw'enjawulo olunaku olwaleero nzize nga nyiza okusiisiirako wano okumala akabanga akasinga kwako kemmalawo bulijjo kubanga nina ensonga enkulu gye ngenda okwogerako so nyiza okutwalako akabanga n'olwekyo eza data ziteeketeeke tuule wali netiwaaka kubanga ebigambo bigenda okuwulira olwaleero biyinza okuba bingimukko okusinga mu ebyo bulijjo by'owulira ngenda kwogera ku bakozesa abantu abakozesa abantu ebika by'abantu abakozesa abantu bw'oba tolinga abo abatono abaazaalibwa nga banjawulo kkiriza obagaana ojja kukkiriza bakozese bw'oba nga tolinga abo abatonotono abo bakola ebitundu nga 1 ku 100 batono nnyo mu Uganda bali kitundu kimu mu Amerika bali kitundu kimu abasigadde 99 beebo abazaalibwa nga tebalina jiko ya zaabu mimwa gyabwe abasoma ne bava mu ssomero ate bagenda byowulya nti yasoma naye anoonyeza emirimu ebbanga lyonna oyinza okuba toli omu ku bana abatono 1% ojja kukkiriza bakozese naye mu kukozesa njagala nkugula amaaso ate nkutegeeze nti ogenda kusinkana abantu bano bwe muyita abagagga oba ababakozesa omu asokera ddala ku listi yange naze ne listi yange oyo gw'olina okwerinda era n'omwetegereza bwenamalira vidiyo eno ojja kuba okizudde gwe bakozesa nti ani oyo akusasula ani oyo gwe wasalawo okukolera ani oyo gwe wagwamu waliwo omukwano gwe eyakutwalayo wali onoonya mirimu obanga oyagala kukyusa environment you are looking for greener pastures n'ogwa mu mikono gy'omusajja ono oba omukyalo ono bawulirize asookera ddala ono ebiseera bisinga mubeera myaka gye gimu mubeera ba agement bw'oba olina emyaka 3 naye ayinza okuba alina emyaka 35 nga naye ali awo mu age bracket nga muli myaka gye gimu n'ogenda gwe tonnafuna capital point ya capital eyo nagitwalanga for granted nga nkyasoma naye bwe nnakula ne ngitegeera so gwe tonnafuna capital ogenze okyakozesebwa okkiriza kyali myaka mito okimanyi there is still time therefore tewayi kikupapya n'ogenda wa boosi ono gwengenda okunnyonnyola mukole mwenna emirimu biseera bisinga nkugambye ono muba myaka gye gimu age bracket yemu kati ono bwakufuna ebiseera bisinga akufunanga akakasizza bamukuleetera buleeteza ebiseera ebimu
n'akulaba enjogerayo n'enkolayo ey'emirimu n'akitegeera ddala nti olina amagezi era ng'akimanyi munda muli akwetaaga oyinza okuba ddala omusinga amagezi. Abantu bangi nnyo bagezi naye obuzibu balina tebalina capital. Naye abantu abalowooza bangi nnyo abasinga n'abo abantu bemumanyi abalabikira mu kamera bwe mulowooza nti bebasinga obugezi bebakulembera ensi mu buli kintu kye bakola. Waliwo abantu abali ku ground nga bamanyi ebintu balowooza buli kimu baali badde bakiyina mu mutwe naye nga akasenda akatandika ebintu ke batalina. Kati omuntu oyo aba akimanyidde ddala nti akwetaaga era akizuulirawo. Kakati nno bw'akizuula nti akwetaaga olina amagezi atandika okuteekamu endowooza eno. Twezimbe tukole ffenna. Asooka n'ajjayo ekigambo ky'omusaala. Mutandise ka kampani kammwe katono ketaaga abakozi 3 oba 4. Kati bali ababiri ayinza okuba abasasula akasente kasobodde obasasula. Naye gwe akwefunza n'akuza ku lusegere n'akugamba nti akakati olaba Dani ebintu by'emisaala ffe tusooke tulinda obirowoozaako twezimbe. Buli kasente ke tufuna maybe tubeke ebintu bye tugula ebirabikako tuzimbe kampani. Biri basomero tuzimbe essomero. Tugule entebe, tugule kompyuta tutandike okusomesa abaana kompyuta, tutekewo ekizimbe ekirala, tuestablishinge library y'omulembe. Tuwebe byonna ebintu bemumanyi ebikola kampani ebizimba furniture n'ebirala buli kimu ekirina okubaawo kampani okufuuka kampani enywedde okutambula okugenda mu maaso. Munnange nga mutandika kukola ssente ng'oyiwawo mubiri nga mukola ssente sente ezijja maybe muyinza okuba mwambala amasuuti mugenda n'akuwaaya emitwalo 2 n'ogenda n'ogula essuuti era supervising making sure nti agenze naawe gye mugula essuuti bwagula naye ng'ogula n'akali akaani mwatta omugago. Bwe musalawo ogendako out okulya ku mmere ennungi mwenna mugenda. Waba wakazi bakaguddewo awo olwazizza nga akwata zakwatiddeyo agamba agenda mu ddwaliro sinkana omuntu oyo yalwadde. Akuteeka mu mbeera nti muli baaluganda. Naye olw'okuba ye yatandika bizinesi mwe nga tonnatandika kiriza obagaana aba alina ebintu byalowooza gwe byotalaba. Wadde ng'ate otuuka ekiseera n'omulaba ebigendererwa bye n'omubuuka wakati awo n'otandika okulekerawo okumuyiirawo omubiri nga bwe baali badde okola ki oguyiwawo nga bwe wakolanga mu ntandikwa. Muguze ebintu ebiseera bisinga musobola okubeera n'omuntu emyaka nga 5 oba 6 nga muli loyo nnyo naye nga loyaliteyo naawe olw'okuba olina ebiruubirirwa bye ebyenjawulo. Omuntu oyo tandika okumulaba mu myaka 2 egisooka n'omanya nti omuntu ono ddala talina gy'antwala yeeyagaliza bibye. Nemukola byonna nemukola bye mukoze. Ekikusibayo ekimu ku bikusibayo kino nti abantu abasinga abakolera abantu baagala okubeera n'abantu be bakola nabo nga babawa eddembe nga babalabanga abantu nga babebuuzaako. Bannayuganda abasinga be bakozesa mwagala nnyo munyumirwa nnyo boosi ono ajja n'akwebuuzaako nti wano tukoze tutya Dani David tukoze tutya wano kino olaba kiri kitya nga omugagga kyakwebuuzaako ky'omuddamu kyagenderako. Kati mmwe muba temukimanyi nti abantu abasinga abatandika bizinensi ezo buli kigambo kye baboogera baba bakicalculatinze ne gye bagenda baba bamanyiyo. Abakimanyi mulungi nti bwakozesa byakozesa byonna agenda kugula emmotoka ye esooka nga akugamba nti tuguze emmotoka eno egenda tuyambako mu mirimu, tuguze kompyuta zino zigenda tuyambako akusikiriza abazadde abali agadde abaana baabwe basome kompyuta. Nemuzigula nemuziteekawo nemuyonja office nemuyonja office n'eyakabwasi nemukola ebintu byonna. Naye ekyaba alina mutima gwe abakimanyi nti anytime agenda kwefuulira. Byebewulya nti essomero lyali ly'abantu 2 omu yafa omulala yalisigalamu abaana be yafa tebasobola na kulinnya mu compound ya ssomero eryo. Final omuntu oyo oluvannyuma lw'omukolera ebbanga eddene atandika okukyuka awo mu mwaka ogwokuna muzimbye ebizimbe by'essomero mukoze ebintu mu establishinze essomero litandise okwegombesa abaana bayita sente zitandise okujja abannannyini basomero mukimanyi sente zitandise okujjaawo essomero litandise obbawoomera ogenda okulaba atandise okwefuula.
yakwanjuliranga sente takyayagala zikwanjulira eyakubuliranga ku plan ndi kati tugenda kukola kino takyakubuulira atandise okusembeza abantu ab'enjawulo abatandise omusemberera kati bw'atandika okusembeza abantu ab'enjawulo akuteerako ddala embeera okulaba ng'akulemesa ng'akutulugunya akimanyi nti mu kutulugunya kuno okw'amaanyi ogenda kwegoba ogende ekintu akisigaze bw'oba mutandise bizinesi bantu babiri temusobola kufaananya mbeera nambala kumu ababiri kulina okubaako omuntu ow'omululu ayagala ennyo ssente ate omuntu atera okwagala ennyo ssente mu bizinesi yoyo atazikola bwe muba mutoba mukole ssente yabeera wali mu kwekulumbaza mu kwegulumiza mu kulagira kusonga ngalo ssente bwe zijja ate sente bisinga yazikuŋŋanya nazitetenkanyiza naga zino zikole kino zino zigende wano zigende wano ssente zituuka essaawa ne ziba amaaso n'alekerawo kitegeera nti bano abantu bano baatasasula oba baatalabawo be bamukolera ssente yaziraba bulabi nga zizze n'aziplaningira n'akola kino n'asipendinga oli kagezi munnya azikola yabeera wali bali ebiseera ebisinga ng'asirise kagezi munnya ono gwalowooza nti tategeera abaamulaba ebikolwa bye era bamuteekako embeera ey'amaanyi kagezi munnya ono akyebulira mu mutima gwe muli nti nze najja na bwongo bwange wano era nja kugenda na bwongo bwange kale obudde bukya kagezi munnya ono abadde ategeerera kampani n'asikamu ng'enjogera y'ennaku zino bweri n'agenda n'aleka ekintu alaba bagenda namuwa butwa muntu atandise okwefuulira ddala n'amulekera ekintu kye n'agenda n'omutwe gwe kampani etandika okusitwagolinga kampani eyo tesobola kumala myaka 2 nga tetandise kuvuya kubanga omuntu yali agitegeerera yali agikolera ssente olwo yavaawo so simanyi gwe boosi kigwolina bw'oba olina boosi nga yakutuuza mu ntandikwa n'agamba nti tuzimbe muweereze vidiyo eno agenda kukyusa ekirowoozo akitegeere nti oyinza okuba omutegedde kubanga yaaba abala ng'akimanyi bulungi nti akutaddemu kino ndika tuzimbe abamu bamanyi n'obagamba nti tuzimbe apartments 2 tugule amataka 2 kakati sente zitukola ezisooka tukole kino ez'okubiri tukole kino ez'okusatu tukole kino tuzimbe amayumba g'abapangisa ebyo ebintu tebisobokera ddala era bw'oba osazeewo okukola n'omuntu mbadde nkusaba mukole endagaano bamusobola ogikola akusasule kyakusasudde ekyo kyekikyo bye muguze ebirala byonna byebibye wajja mukolera mukolere kiseera bwe kirituuka kwatamu ebibyo bye wajja nabyo obwongo bwo ogende ne bugamba nti ogenda kuzimba ebintu n'abantu muzimbe n'ennyumba z'abapangisa nga muli 2 muzimbe ennyumba mugula amataka nga muli 2 muzimbe ebizimbe nga muli 2 mu bibyeyagaliremu maaso eyo tekigenda kusoboka era amadde nkusaba bw'obadde olina endowooza eyo kitegeere nti tobadde ku mulamwa ndi wano kubagula maaso ndowooza ogusa obwongo omukozesa ow'okubiri ono alyamu buli mu bizinesi alyamu buli naye ebiseera ebisinga ebizimbe byabakoleramu abapangisa bipangise akimanyi bulungi nti ebizimbe byakoleramu apangisa bipangise era omuntu gw'alina okusooka okusanyusa ye muntu oyo gwapangisako ebizimbe abakozi bonna bwe baati bannafuna musaala ensonga esooka okujja ku mmeeza erina okugonjoolwa eya Land Road kuba akimanyi nti Land Road bw'anaamugoba mu bizimbe ne kana akatono kabadde ajjamu kalowooza kalaga abantu abali abamutunuulira nti ajjamu katono tagenda kuddamu kajjamu so bwe muba muyina ssomero kyasookerako kwe kutereeza Land Road ayinza okuba muyombi ono omugagga ono boosi wamwe ayinza okuba muyombi niye omuntu gw'atayomba naye ye Land Road ye nannyini bizimbe era afuba okulaba ng'ateekawo embeera okulaba nga omuntu ono nannyini bizimbe amutereeza era tebalina mbojjani yonna naye ali bwamala omutereeza omusasula n'omusanyusa kyaddako kutulugunya mwe bakozi tewabeera kusasulwa paka Land Road wasasulwa ate ne bwasasulwa ekiddako famire ye kuza abaana ku ssomero kugula nnyama waka kusanyusa mukyala kugendako out baba balina embeera gye baba nayo ennungi ewaka ne wano takibalaga abalaga nti embeera etabuse baneetulwane masajja mu mbeera eyo bannange bano boolaba tebasasulira ddala baagala nnyo okukozesa abakozi
be bataddewo nabe enkolagana ey'enjawulo oyo mukwano gwange tuvudde wala ni naawe raba akutuuza wansi tagada naawe raba ekintu kino tuvudde wala tubadde ffe n'ebbanga ddene kati bonoovaamu bagonvu tebalina ntondo era bwemutuuza wansi omuwabula agoberera amagezi gonna g'omugambye bawabulwa bano bawabulirwa ddala era bagonda nnyo nga tewali ssente musobola okutuula ku mmeeza ne muteesa nga tewali ssente naye bw'azifuna bw'ati bw'abeera mu ofiisi ng'azikuŋŋaanya ye director bw'azikuŋŋaanya bw'ati tosobola mulabako olunaku lwonna ne wiiki yonna oyinza obutamulabako bw'amala okuzikuŋŋaanya bwe ziggwawo ng'akomawo nga muteesa bano baba bagonvu era bw'oba olina omugagga bw'ati tetenkanya engeri gy'ogenda omufunamu kuba kigenda kuba kizibu omufunamu. Bano baba ne bizinesi ng'ebiseera ebisinga babeera mu kunnyonnyola bantu be bakozesa tebasasulira ddala bano era tosuubira kulaakulana okuggyako ky'oyinza okujja ewaabwe experience bakuwa n'ekyanya eky'okukola ky'oyagala tebakuteekako olukongoolo bwe muba muyina TV oba radio ne kamera zaabwe osobola zifulumya ebweru n'okola by'oyagala bakuwa ekyanya eky'okkuba oluseke mu bantu b'okyazizza munnabyabufuzi w'amaanyi minisita tafaayo oba minisita omusaba ssente mmeka gwamanyi tabiringiriza ebyo yamanyi waafuniramu beebo nzize wano kuggula maaso gwani akozesa abalala bano babeera babazi ono wakusatu babazi tebalina budde bwa bizinesi balina abantu ababakkiririzaamu babawa ebitiibwa babafukaamirira be bateeka ku ground ne babeera awo ono bwakozesa ayinza okuba alina essomero afuba okulaba nga onaaza abaana bano abanassale kubanga waliwo ekintu ekimu kye nazuula ekikuza amasomero naddala mu nassale kwe kubeera awo nga mukuuma obuyonjo obw'enjawulo naddala mu baana abaana mu banaaza ne mubasiiga ebizigo eyo principal nkigamba nnyo abatandisi b'amasomero bwe ŋŋenda ewaabwe kati bwe ŋŋenda n'ekimugamba afuba okulanga buli musomesa akyenyigiramu kino employing a clean oba omuntu ow'enjalo gwasasula so abeera awo nga anaaza abaana oba okubooleza engoye mwe abasomesa b'abaana abo mmwe mwennyini mwenyigira mu bikolwa ebyo ne munaaza abaana ne mwera ebibiina ne mukola buli kimu donk waaka yenna ne mufumbira omugendayo ne mwasa enku ne mugoya n'akawunga ebiseera ebisinga asobola okumala wiiki namba nga tali ku ssomero ate bw'abazze ku ssomero ajja ssaawa mwenda aba alina omwana gwe yaleseewo awo ng'akolanga bbaasa ate si omutongole oli musomesa naye nga gw'okolanga bbaasa ovaayo mu kibiina n'ojja n'olaba omuzadde aleese ssente n'oziwandiika wansi w'oziwandiise mu katabo bw'akomawo ye n'abalansinga ebitabo bye tabeera ku ssomero bw'aba azzeeyo ajjayo ssaawa mwenda talina budde bwa bizinesi tamanyi ki ekikolebwa munda eri sente mu production sente ze zikolebwa ye tamanyi bifaayo wabula ye alaba sente zino ziyingidde n'azitetenkanyiza bw'aba yagamba nti agenda kuwa emitwalo 3 akola bw'ati asobola okuyita n'akuwayo emitwalo 2 n'awandiika wansi bawandiika nnyo bw'awandiika wansi sente ng'osaninga wali ebbali n'akuyita n'akuwayo emitwalo 5 bw'atyo tasobola kukwata mitwalo 3 gy'awamu n'agikuwa oba tasobola kukwata mitwalo gisukka 10 n'agikuwa ekinene ennyo kyakola bagaba emitwalo 5 oba 10 naye awandiika wansi n'osayininga gweoba omanyi bintu byakusaaga era bw'aba akumazeeyo akuyita n'akuwa emitwalo 2 egyali gisigaddeyo yakakuwa 28 n'akuwa 2 egisigaddeyo naga kati omwezi gwa June guwedde n'osayininga bwe batyo bagaba sente zaabwe sente ezo kankubuulire muganda wange ampuliriza olunaku olwaleero tewali kyogenda kukola mu sente ezo era zaakuwa bw'ogulako data wa 3,000 n'ogulako airtime wa 2,000 ezo sente mmeka 5,000 n'ogulawo kasukaali afu ya 2,200 n'ogulako akawunga oba omuceere era omaliriza akasente kakuwadde oluvannyuma lw'okulakasira ennyo akasente kakuwadde emitwalo 5 nga kaweddewo ng'oterekako emitwalo 2 egya Land Road sente za Land Road otereka ntereke osonda nsonde bwe ziwerayo 10 ng'ozimuwa bw'otyo ng'oyita mu mbeera bw'etyo ng'ebbanga ligenda
tukasanga toyagala muluzinga kubanga alina akasente kakuwa kakuweweeza. Bano bategeera abantu akuwa akasente akakubeezaawo ne kakuweweeza tobulamu kasente mu nsawo bw'oba onywa sigala sente z'akasigala tezikubulamu airtime tekakubula kadata tekakubula. Ayina effugabbi mu bakozi naye ate tabateekako nnyo mumwa abaleka ne bakola bye bategeera be expressinga themselves abakozi naye nga sente ze naye bali bati tebateŋŋana buli sente eyitawo aba alina essomero tewali muzadde gw'abanja yagamba bw'aba yatandika n'abaana 2 agenda bagoba paka kuwulira bubi waakiri asigaza abaana 5 naye nga bamusasula ayagala sente bawo aba ayagala kuddayo ku ssomero ayinza okuba bawo yinginiya nga ayagala ku upgradinga obanga kyonna alina ekintu kyonna kye yasoma nga ayagala ku upgradinga boosi waba mukyala ateekawo embeera okulaba nga mwenna abasigaddewo abamulira abali awo abamutunuulidde mulumu enjala paka bakuŋŋaanya school fees za baawe adde ku ssomero era baawe alina okudda ku ssomero abaana be bwe baba bagenda kutuula bibuuzo oba bya P7 oba S4 be bano bawulira success card agitaddemu emitwalo 5 bebe abazinga ebimuli nga birimu abazinga sente mbimuli ne bagenda ne bakyalira abaana yeyo success card naye nga abakozi bonna babanja omwana bw'alwala mwabadde babanja ebya mubina okudda ebbali n'amaliriza ensonga z'omwana paka omwana w'alwala amujjanjabirawa mu malwaliro agajjanjaba typhoid wakakadde plus mu malwaliro agajjanjaba malaria mitwalo 8 naye nga omukozi we abamu bakola emitwalo 15 abalala 2 ekinene nnyo 3 babanja emyezi 3 yoyo omukozesa omulala gwa nakamenya 3 goyina aliwa wenaamalira olunaku olwaliro ng'otegedde woogwa oyo nno gwe mbaddeko nga njogerako wano mwegendereze kubanga oba ofunye ekizibu mukyala we ali mu ddwaliro bamulongooseza oyagala sente meka oyagalayo emitwalo 4 ne bw'ona okuba essimu ne weeziringa ku ttaka tagenda kuwa wadde 10 ajja kubuzaabuza akugambe kanjiye wano kambeko gwenkubira wano kambeko wenkubira saawa 8 saawa 9 mumba musiibulwa saawa 11 okuva mu ddwaliro obudde bujja kuziba ku saawa emu ajja kuweereza mu message ku WhatsApp agambe buli gwenkubira biganye munnange tetenkanya nemeddwa yoyo atalina budde bwa business naye nga agibala era nga buli kasente akayingira akategeera era n'akakuŋŋaanya n'afuna engeri gy'akatematema ne mu katematema afuba okulaba nga kamugasa ye ne famire ye wetagenda kugasa era dduka mangu oba gw'olina tutandise okugula abantu amaaso ebyaddala twatandika nga abasaaga kati tutandise ntandise okusumulula bwino kuba nakizudde mwatandise okukuŋŋaana kati njogera n'abantu bendabako omulala ono nno bw'oba tomutegedde ayinza okukuwoomeseza obulamu era n'ogamba nti otuuse era tolivaawo awo bano balina ekisa ku mitima munda eyo naye ate bayombi gwe bw'oba tokola analysis toanalyzing abantu ono omukozesa bw'omusisinkana bw'oti toyagala kubeerawo toyagala kumalawo na lunaku oyagala kudduka olunaku olusooka olwo lwennyini talingiriza by'okola akuleka n'okola ky'oyagala naye ate yetabeerera awo naddala sente nga zimubuze era oba oli awo ng'oli mu ofiisi yo ng'ajja yeerondalonda biki oyinza okuba oli supervisor oba group leader ng'akikusaako ng'akugamba group y'abantu b'okulembera bawuliriza gwe wekka ye tebamuwulira era gogo bamanyi ng'omuntu oyinza okugamba kampani yo tabula bintu bimuyombya naddala nga talinamu kasente naye bw'azifuna kino kyakola bw'azifuna n'obeerawa essimu yo nga teriiko agirinda neddako nakkubira essimu n'akugamba nfunye kasente kanga kuteereko bw'aba afunye emitwalo 5 waakiri akuteerako 10 bano balabika ng'abalungi mu ntandikwa era abantu abatafumiitiriza bayinza obutabategeera ne balowooza nti batuuseeka be bano abantu betukolera ebbanga eriwerera ddala naddala nga tetufumiitiriza kumanya mbeera zaabwe entuufu munnange akubira ku olwo linza okuba lwa 5 oba lwa 6
n'akuteerako ssente teweetaaga mubanja ye bw'aba afunye ssente azikuwa niye nkubulidde obuzibu bwe obusooka muyombi naye abantu abasoma psychology omuntu ono omuyombi buli muntu gw'olabanga muyombi avaako mangu waya gwe kitegeere nti abantu abo abasinga baba n'emitima emirungi era omuntu ensi gwetategeera gw'olaba abeera mu kamera eyeeyombyayombya gwe munoonyeko omutuukirire mu bulamu bwe obwa bulijjo agenda kukuyamba mu kizibu kyo kyonna ne bwe kiba kinene kitya omuntu eyeeyombyayombya mu kamera tosobola mutuukirira n'atagonjola kizibu kyo mwe mutandika obanoonyako abantu bemumanyi nti bakambwe ku kamera wano mubanoonyeko mu bulamu bwabwe obwa bulijjo mujja kulaba emitima gyabwe emirungi mala abantu baba ba mitima mirungi naye tebaagala kujoogebwa akubuulira kyawulira era obusungu bwabwe tebabusiba kumala bbanga bw'amala okuyisaamu eggaali n'akuvumaavuma awo n'akuswaza mu baana b'okulembera amala n'akomawo ate ne museka bano balinga abooluganda bita bwe bikoolagana tebyatika muyombagana ne muyombagana awo ne bw'omutegeera embeera ze ate akuwoomera nnyo kubanga yeetalwa ku kintu mwamala okuyisaamu eggaali ng'abyerabira ate nga ebinga nga atanda kuvuma nako abakozesa bano ssente bwe zibabula tebaagala muntu ajja gye bali kubabanja era bw'ojja gy'oli akugamba naye okimanyi nti ssente nzikuteerako nga tonnazinsaba ne bw'oba oli waka nziteeka mu ssimu yo nzitipositinga ku ssimu yo kati sirina ebiseera ebisinga abantu be bakozesa abasinga tebabategeera bo balowooza olumu baba balina ssente ne bazinyweza ne bagana ozibawa nedda bano bwe baba balina ssente bazigaba bwe baba balina ssente mulya ku nnyama mulya ennyama ku mulimu bwe baba balina ssente enkoko bazisala ku mirimu bwe baba balina ssente bategeera buli mukozi kati ono omukozi birthday ye ya 2 Juni birthday ye ya 9 Juni birthday ye eri mu December bakuza birthday z'abakozi bano ba bosses bakuza ne birthday z'abakozi era bw'oba omutegedde ono n'owangaala naye be bano bawulira nti yakolera gundi n'agula polotiri n'avuga n'atambula ensi n'afuka omukozi omukugu bano ekigenda omukulemesa buyombi bano boolaba balimba nnyo balimba baagala nnyo okuteekawo embeera waakiri akulimba bambi anemekunyiiza beewola nnyo bano yeewola asasula abakozi yeewola addukanya bizinensi kati mukubeera mukwewola ebbanga lyonna ekiseera kituuka amabanja ne gamusukkako bwe gamusukkako n'atuuka ekiseera nga takyasobola basasula nga buli ssente zemufuna asasula bamanerendas buli ssente zemufuna asasula bamanerendas kati bambi wadde ayagala okusasula atuuka ekiseera ng'alina ebintu bibiri alina okusalawo kwa mirundi ebiri eiza okusigala ng'asanyusa abakozi nga basasula oba okusasula bamanerendas naye final asalawo n'asasula bamanerendas aba alina ebintu bibiri by'alina okusalawo alina kulondako kimu okusasula abakozi oba okustabilizinga bizinesi buli muntu gw'olaba ng'alina amabanja mangi atuuka eseera n'akola okusalawo n'agamba kaakati sawa ya kustabilizinga bizinesi bwe sikyakikola kino sisigala mu bizinesi yeeyongera okwewola ssente ewalala asasule bano abantu abamuli obubi buli mande bamanerendas bajja ne batuula mu ofiisi ye so omusi 2 3 4 bajja ne batuula awo obusente bwonna bwakuŋŋaanyizaawo mande eyo oba olwokutaano olwo kisinziira bizinesi ki bizinesi ezimu ssente zijja lwakutaano endala zijja lwakubiri endala zijja mande nga mu masomero endala zijja mande lwakubiri n'olwokusatu ennaku ezisigadde mu wiiki tewabeera ssente kisinziira ku bizinesi kati ne bamanerendas bategeera nti ssente zijja omuntu ono afuna ssente bw'ati ne bw'ati kati bategeera nti ogenda zifuna oba ozifunye bajja abakozi ne babeera mu mbeera eyo mukimanyi nti omuntu wammwe asasula naye raba alina amabanja mangi tagenda kubasasula takusasula landiroodi akubanja takusasula amasannyalaze olina ogasasula takusasula olina okusubscribinga TV olina okubeerako ebbanga lyonna takusasula abaana olina abaana b'oweerera takusasula muntu mulungi ekizibu kye gwe wamutegeera muyombi yeeyombyayombya niye osobola omugumikiriza kasita omutegeera embeera ze akuwa ekyanya okukola emirimu gyo
akusasula takulinda mubanja wabazirina bwaba tazirina tasasula era asobola n'okumala emyezi 6 nga tazirina ng'ezijja asasula mabanja kale rero nebbanga osobola omugumikiriza obuyombi bwe naye raba olina okutambuza obulamu naawe akaseera katuuka n'ogamba owaaye bwazifuna atuyita n'atusasula naye kati ebizibu alina bingi ebizibu bigenda bibeetuumako amabanja ne gabatuuka wano naye ate amabanja bano ne bwe gabatuuka wano era balwana ne bagayitamu ne bagasasula atuuka ekiseera n'alayira n'agamba amazima ga Katonda siriddamu kwewola ne wadde alayira buli bwavuunuka amabanja agamu addamu ate ne yeewola abo tebalemererwa ebiseera ebisinga naddala nga banoonya ssente era bw'oba olina ekizibu ng'ayagala kukikugjamu tasobola kulemererwa kukubira abantu 5 simu ne bajja ne bamuwa ssente zigenda kujja mukozi we mu kizibu abo nabo bali awo gwani akukozesa abalala be bano bayaaye era tolina beesembereza bagagga alina n'ekizimbe e Kampala kina abapangisa abagenda mu kyende eyo abamulaba bamwegombesa abakyala abaagala abasajja abalinamu bantu babataliza okitegeera baneewaka tagula mmere alina ebizibu bingi taweerera abaana school fees ebiseera ebisinga babeera n'abakyala bano baba basingako ku ssente abakyala bano be baba bayiwawo emibiri abakyala bano be baweerera abaana abakyala bano engeri gye balinamu kasente tebafuna buzibu kugula mmere waka abakyala bano be buli kimu ewaka omusajja yo omulimu gwakola buli lunaku kufuba kulaba nga bizinesi ze zitambula bizinesi z'okutambula yeetaaga miliyoni nga 7 oba 8 okuzitambuza buli lunaku abalala abakandidates abagenda okufuuka abagagga abo abayaaye bo beetaaga miliyoni nga 3 buli lunaku oba miliyoni 2 buli lunaku kati bano be bali mu bizinesi ezo z'otunuulira ne weegomba businesses balina restaurants balina boutiques ez'amaanyi balina amaduuka ag'amaanyi balina ebintu by'otunuulira noga ddala omusajja ono mugagga bambala bulungi bavuga emmotoka za bbeeyi emmotoka enywa amafuta buli lunaku agasukka 10,000 ate ageetaaga buli lunaku amafuta ago kuba ye alina okuvuga buli wagenda omukubira essimu n'omugaba waliwo akatambula kagenda mu maaso ne bw'oba oliriddawa ne bw'oba oli kannungu asobola okuvuga n'atuukayo bwe bamukubira essimu ku bizinesi yeemu ne bamugamba wano waliwo kasitoma alina kyayagala teyeesiga mukozi yenna ne waba alina bamaneja tabeesiga yakolanga mu maneja era ajja n'amaliriza ensonga ezo n'anegotiatinga ddiiru eyo neggwa kati bwamala oginegotiatinga gwakulekera ensonga zino ezitalina makulu gwozimaliriza ne bamuwa ssente n'atuula wansi n'azitemaatema ne zimala ebizibu bye mwabagenda okukola emirimu gino teyeetaaga kumanya mulina kukola mirimu era temujja kusasulwa at the end of the day so bano abantu abasinga be basinga obungi mu Uganda era ebiseera ebisinga bwe tuba tulina abagagga 100 tulinako abagagga 75 ku 100 abeeyisanga bano over the years bagenda baacumulatinga abalabe era bwe bamala okwacumulatinga abalabe abangi bagenda mu mateeka ne bafuna emmundu ne baba nazo mu mateeka abalaba abasinga baba abantu abasinga baba abayisa bubi abamu baba bakozi be bakozesa emabega eyo ne babali okumala ebbanga bano abantu bakozesa abantu ne baba banje emyaka 2 nga baba banja naye ekibeezaawo abakozi bano batuuka ekiseera ne bayiga engeri gye basobola okubbamu abantu bano bababbira ddala bw'aba alina ddwaliro kiriko office aba amubba nansi aba amubba buli mukozi yenna aba amubba abakozi batuuka ekiseera ne bamuweekubaanira ne beekubaana ne balanga okumubba ssente kuba aba yakola erinnya ery'obutasasula kati ne bano abakozi okubeerawo beenyigira mu mbeera ey'okubba ne bamubbira ddala ate ye aba akimanyi bulungi nti abakozi bamubba era ensonga lwaki aba akyusakyusa abantu aba administrators abaddukanya bizinensi zino alina gy'agenda eyo nalaba abantu abeesigwa mu ssente n'abaleeta bamanaginga ebizinensi ze naye munnange ate nabo tabasasula wadde aba akimanyi nti abantu abo beesigwa yabaleeta beesigwa atuuka ekiseera
omuze gwe guli ogw'obutasasula ngumutemba ku mutwe ne bana abantu baleese nga abantu balungi n'atandika obutabasasula kati bw'abaleeta ne batandika okwekobaana ne bali abakozi ababadde bamubba ababaddewo ne bamubbira ddala bw'atuuka ekiseera n'akizuula era bw'akizuula n'ava mu mbeera nakuleeta wano nga oli musajja mwesigwa oli mukyala mwesigwa nga manyi ojja kunkumira sente zange kati naawe weekubanye n'abantu be wasangawo be nakuleeta kati naawe otandise okubba nabo ayogedde kino na kino kibi naye ng'ekyamazima omuntu oyo gwe yaleeta ayinza okuba naye atandise okwekubaana n'abalala be yasangawo ne batandika omubba naye omuntu oyo gw'aba yaleeta aba mugezi nnyo bw'aba atudde mu kasitoma okumukakasa lwaki alina okugula ekintu ekyo kyalina okugula tamuvaako nga taguze omuntu oyo omugaga bakimanyi bulungi nti omuntu ono ayinza okuba amubba naye yateekawo enkyukakyuka mu bizinensi ye nti bwe yayita nnajja bizinensi ye yali tekola sente nga bw'ekola naye ono gwe yaleeta aba ayinza okubabba naye ng'ate sente z'akola zisikuluma ku ndala ku ziri ze baakolanga nga tannajja kale bw'aba akoze akakadde ayinza okutwalako emitwalo 2 naye ng'ate mitwala 8 gali aga banki nze baba bakola endagaano nti buli sente gy'okola ajjako maybe percentage bweti ezisigadde zi banking abamukolera sente naye olw'okuba bano abagagga bano abakozesa bano baba greedy baba balina omululu aba ayagala buli muntu ali awo ng'ali anfuufu tayagala kulaba muntu yenna amuliraanye kubaako kakwatako kale olw'okuba amwetaaga naye alaba alinga amufunamu ennyo era final amaliza amugobye era n'agenda n'afuna omuntu omulala omwesigwa n'amuleeta era akola ekintu kye kimu ono gwe yagobye okumulabirira bizinensi ye ng'afuba okulaba nga tebamubba ye kyatayagala kumubba bano boolaba bizinensi zaabwe tebaziteekamu tebagaziya kapito waabwe bw'aba alina eddwaliro nga yatandika n'ekitanda kimu ayagala kubeera n'ekyo bawabula bawuliriza naye tebawuliriza magezi tebagateeka mu nkola amagezi ge baweebebbwa bakozesa abantu babakozesa ng'endogoyi aba ayagala omukolere essaawa 24 tebamanyi nnaku nkulu ku Christmas olina okubeera wawe ng'omukolera Easter olina okubeera wawe ng'omukolera ayagala okola ennaku 7 ye buli ssaawa abeera ne famire ye nga beeyagala ne famire ye nga beeyagala famire bano abantu abaye baba bategeera famire era famire ye teyagayagga wadde nga mmwe abali abo bakozesa mubeera mu kweyiya buli ssaawa nakaaba nnaku baabo tebayamba bano ngenda batemamu ebiwayi 2 wabeera abamu baba tebalabirira famire zaabwe nga abakyala be balabirira abalala baba bayaaye naye nga sente zonna zebafuna bafuba okulanga famire zaabwe zibeera bulungi bakategoriz 2 abayaaye bano oli omulala yaba afuba okulanga bizinesi sente zigwa ziyimirira ate nga sente zanoonyo ne daily basis zakubeezaawo bizinensi ze asobola okugenda ku luwombo n'agula emmere yonna gy'ayagala n'agira yekka naye ng'abaana ewaka tamanyi kibalidde yooyo kategori ezo ate abalala bafuba okulanga abakozi bonna bayaayaana babeera mu mbeera embi naye nga famire zaabwe ziri bulungi bibagagga abayaaye abo asembayo ate ndidda nenjogera ku bantu bano naye olunaku olwayo kamalirize bwe nti bano baagala cheap labor baagala okukozesa abantu abalayisi si balayisi nti tebamanyi kola mirimu wabula afunayo abantu abamutegeera n'ababulira ebizibu byasanga mu bizinensi ye alina essomero nelisitwagolinga alina essomero nelimusobedde abasomesa si balungi ayagala basomesa balungi kati gwe bakutuuzaawo n'akuyitira mu bizibu byayitamu bw'oba oli mukwano gwe omukwasibwa ekisa n'osalawo ogenda omukolere ate bwe mumala okusalawo okugenda okumukolera n'omunoonyeza n'abantu abalala basobola omukolera nga tabawa sente nnyingi wabula nga bamanyi emirimu ye ayagala abantu bawa akasente akatono naye nga abateekamu ekintu kino nti tukolagane tutambuze ekintu kati bwagwa ku muntu nga yakoowadda ng'akoledde abantu nga bamulidde ebbanga eddene omuntu ona amugamba nedda gisigenda kukolagana naawe sikyazimba n'abantu ngenda kukolera emirimu bw'oba ompa akasente akatono ketusazeewo mpe kogenda okumpa nze ngende sigenda kukola naawe bw'oba oyagala abakozi abalungi ngenda bakunoonyeza mbakube akalimi mbakuleetere bakolere emirimu naye nze okukolagana naawe sigenda kukolagana naawe bano baagala cheap labor nga bwe nkugambye ate baagala ebintu ebirungi
Aina class y'abaana ndowooza mu ssomero ayagala abaana abo bayite nnyo ate ayagala basomesebwa abasomesa abalungi. Abasomesa abalungi abo tayagala bawa ssente nnyingi, ayagala bawa kasente katono. Ono omala mugamba nti olina kintu okukikuwa, omala mujjukiza nti nkubanja n'akusasula. Ono waakusanze waakwokera, oba akuwadde 2 oba 3 z'aba nazo, bw'aba alina 5 asokolako 2 n'agikuwa. Ate tebawandiika wansi, tebakeepinga records za kusasula. Muyinza okuba mwategeragana emitwalo 5, ayinza okubanga buli waakusanga akuwaayo omutwalo, waakusanga akuwaayo 2, omwezi ne guggwako ng'omwezi ayinza okuba akwadde n'emitwalo 6 oba obutawera. Naye nga atuuka ekiseera ye n'ava ne ku ndagaano gye mwayogera verbally, n'abanga bwakusanga wakuwera. Ebiseera ebisinga bakuwa transport nga takwatangako sente emitwalo 10 oba emitwalo 2 gyawe mwagikuwe. Bano ekika ky'abakozesa bano nabo gye kiri ate kingi nnyo. Nkugambe baagala nnyo ebintu ebirungi, baagala good results. Bano baagala nnyo okuweebwa amagezi bakkakkamu beetoowaze. Era bw'aba agenda okukuwa akasenteko ng'agenda kukakuwa, akutuuza mu mmotoka ye ne mugenda nga munyumya nga bw'omuwa amagezi n'akutuusa gy'akutuusiza, n'asokoola omutwalo gwe gy'agujje n'agujja mu wallet oba emabega mu nsawo, oba n'akuba emitwalo 2 n'akusiibula. Bw'atyo ne mutambula bwe mutyo. Bano balina omuze ogutwala abantu ku bukyayi naddala nga bafunyemu akasente. N'ogenda kacyayi ne munyumya n'omuwa amagezi gonna g'olina okumuwa nga bwakuwuliriza. Bano oba teweerwanyeeko tosobola beetakuluzaako, osobola okuba nabo emyaka gyonna, kuba bakuteeka mu mbeera ekulowoozesa nti gwe oli wa Luganda nabo, era mulina kubeera mwenna, mulina kuzimba mwenna. Tebaba na buzibu, bantu bakkakkamu, tebayomba, tebalina ntondo, bawuliriza beetonda. Ebiseera ebisinga tebaba bagagga ng'abagagga abalala. Bw'oba opangisa ebiseera ebisinga naye aba apangisa, aba akyazimba bizinensi ye. Bw'aba azimbye akayumba, yazimba akayumba akasaamusaamu. Ng'era bw'omulaba olabira ddala nti muli ku level y'emu. Kale bwakutuuza wansi n'agamba bannange ddaani tuzimbe ekintu kino, maaso eyo tujja kifunamu. Yakozesa bwongo obwo era bwetaagira ddala. Tasobola kubeerawo, akulaga nti tasobola kubaawo nga tewali bwongo obwo. Bafuba okulaba nga omutwalo gwo gwakuwa buli lunaku oba emitwalo 2 egya transport, afuba okulaba nga agufissa. Wakiri omukyala ayomba n'atamutegeera ewaka, naye ng'akoze bukimu okulaba nga ssente ezo azikuwa. Akwetaaga ne capital yagaana okugejja. Akwetaaga, yeetaaga abakozi abalungi naye talina ssente za kubasasula. Bakozesa abasinga ebiseera ebisinga beekyawa ne bamuvaako ne bagenda. Ne baba babaddewo ebbanga ddene. Waliwo abakozi ababeerawo mu mbeera yonna. Abo bannayuganda abasinga embeera gye balimu. Babeerawo, n'obeerawo. Otuuka ekiseera n'ogamba bannange amabanja ganzita, gwe abeereddewo omuntu. Otuuka ekiseera nawe amabanja ne gakutuuka mu bulago, landiroodi akubanja, omukyala yeekyanga ayagala kgenda. Naye ng'abantu b'obeererawo mu nsi bangi. Omuntu ono naye gyali. Bano tebakuuma bakozi. Naye ng'abakozi baba babaddewo ebbanga nga bagumiikiriza. Batuuka ekiseera ne bagenda nga balaba awo tewali future. Ndowooza owulidde olunaku olwaleero abantu abakozesebwa bye bayitamu. Tonnenyanga muntu nga ssente ziringa ezimubuze. Tonnenyanga muntu ng'atandise okubuga bodaboda ng'alina emyaka 5. Tonnenyanga muntu bw'omusanga ku bodaboda ng'ayingidde emyaka 6. Era ajja kugamba bannaye nkolera ebbanga lyonna mbadde nkolera bantu. Ebbanga lyonna mbadde nkolera abantu naye tebasiima, bagenda abantu tebasiima. Kale mbadde njagala oggule, ndowooza oggudde amaaso g'olunaku olwaleero. Nzize olunaku olwaleero njagadde okwogerako naawe n'omutima gwo. Era nsuubira ompuliriza wadde vidiyo eno ebadde mpanvu mukko, ompuliriza paka ku nkomerero. Nja kudda olunaku olulala ng'era njogera oba oli awo ku bantu abakozesa abantu oba
ebika by'abantu abakolera abantu nabyo nja byogerako. Mukama abankumire amanya nze Ssekabagenda mweraba olunaku olwayo naye temwerabira ndi mukaweefube ow'okwogerako n'abantu abakozi okwetooloola eggwanga n'abo abakozesa abantu. Kale enamba yange eri wansi awo eyitawo ne ku nkomerero ya vidiyo eno ojja kulaba enamba eyo mpitaako ate nnyongere okugamba ebyama bye soogerera mu kamera bingi nnyo bye soola kwogera wano olw'obudde n'ensonga endala ze neesigaliza. Mweraba Ssekabagenda.